Oluvannyuma lw'okumaliriza kampeyini ye mu bitundu by'Ettololo, Munnanuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu yessizza mu ddene okwolekera ebitundu by'e Busia gy'abadde alina okukola kakuyege we olunaku olwaleero. Wadde nga yatuuse mu budde bwa kiro, abantu b'e Busia olwawulidde nti ono yasuze mu kitundu kyabwe baazambalidde ku mugongo nga nswa ne balumba wooteeri ya Golden Star Hotel we yasuze. Wadde nga babadde tebannamukubako kya mu lubaale, wabweru wa wooteeri eno gibadde mizira na nduulu. Kyagulanyi asoose kwogerako n'abamawulire ku ngeri gye yaakatambuzaamu kakuyege we. Nabadde awo ne ndaba nga abamu ku balya Museveni mu ngalo bagamba kampeyini tezinaba banyumira, kubanga tewannabaawo kutemula bantu, tewannabaawo tiyagaasi, bo tezinabanyumira. Nga kirungi nnyo ekyo, mwana tuffe zitunyumira bitya? Ffe tunyumira okukamala. Akozesezza omukisa guno okwebaza abantu mu bitundu gy'ayitidde mu bbanga lino. Tuli basanyufu eri abantu baffe, nziramu beebaza olw'obuwagizi. Oluvannyuma afulumye wooteeri eno ne yessa mu ddene wakati mu mizira n'enduulu. Kyagulanyi abadde akutte ebbendera y'eggwanga era nga bw'agenda awuubira ku bawagizi ababadde babemberedde ku kkubo. Kyagulanyi yeesozza ekibuga Busia n'abawagizi be ababadde bamubugiriza. Oluguudo oludda e Majanji balulesse, bwe batyo ne bakwata oludda e Jjinja Kampala. Engeri gye luli nti lujjuddeko ebimotoka ebinene ebitambuza ebyamaguzi, tewabadde na kimu kiseguka era ebyentambula bisanyaladde okumala akabanga akawerako. Olw'obungi bw'abantu ono awaliriziddwa okwogerako gye bali. Mugende ka speedi kampola mpola kubanga nyina bingi ebyokubagamba bwe tugenda kulwaleero kabiyinza obutagwayo, naye nga njagala mukkirize ti ne bwe baba babbye akalulu kaffe olaba nga bwe muli wano bangi tebasobola tutta ffenna. Batuusa akaseera nabo ebyokutambulira mu mmotoka ne babivaako ne beegatta ku bawagizi baabwe ne basimba kasooli. Wakati mu lugendo, poliisi egezezzaako okumutangira okweyongerayo, naye olw'obungi bw'abantu babadde nabo eremereddwa. Wakati mu lugendo olwa buli muntu okulaga essanyu lye ng'amulabyeko, waliwo Nakazadde akutte ebbujje lye n'aliwa Kyagulanyi, waakiri omwana ali mu nnyumiza ekyaliwo. Kyagulanyi n'abawagizi be batuuse mu kibangirizi ky'essomero Limayombe Primary School wakubye olukuŋŋaana olusoose. Ng'oggyeko abo ababadde bamulinnya akagere, wano asanze waakubyeko dda Namungi w'omuntu. Ono ayaniriziddwa abakulembeze b'ekibiina kino mu Busia. Mu kwogera kwe eri Namungi w'omuntu, Kyagulanyi abeebazizza olw'obuwagizi bwe bamulaze. It is for you, Raila Amolo Odinga. We will never forget you. Abaana ba Busia mumanye ekiriwo naye, muli bakabi nnyo. Nga bw'abadde ategeeza abantu mu bitundu gya Zaayita, nawa n'abasabye bazibuke amaaso bamanye eky'obugagga ekiri mu kitundu kyabwe. Deposit ya gold esinga obunene mu nsi yonna ku planet Earth eri wano Busia. Oyo gold yeka asobola okukyusa si Busia yeka, si Eastern Uganda yeka, naye Uganda yonna. Abantu b'e Busia mwana kati mwe bamaama yemwe bataata yemwe balondi baffe. Kyagulanyi ategeezezza nti wadde nga waliwo amateeka agafuga ebyobugagga eby'omu ttaka, naye amateeka gano tegayambye kitundu nga kino. N'etteeka erifuga ebyobugagga eby'omu ttaka liraga nti gavumenti erina kutwalako 70%, 30% esigale wano ekole ku local authorities ne ba landlord.
naye basengula abaana abantu ku ttaka babagoba ku ttaka bo be balitwala bo nga bo. Asuubizza okutereeza embeera y'abantu bano n'abasaba okukimanya nti nabo balina okuba ekitundu mu kwenunula. Kyagulanyi oluvannyuma yeeyongeddeyo okukuba olukuŋŋaana lwe olwokubiri mu kitundu ekirala. Wabula poliisi erowoozezza nti ono agenda kuyita mu kibuga kya Busia wakati era n'eteekawo ebimotoka byayo ebimuziyiza okweyongerayo, kyokka bakanze kumulinda atuuke bamukwase ekkubo eddala nga talabikako. Bagenze okufuna amawulire nti ono yatuuse dda w'abadde alina okukuba olukuŋŋaana lwe olwokubiri. Naffe tunoonyezza munoonye era tumusanze ku kisaawe ky'e Butangazi ku lukuŋŋaana lwe. Bwe babeera banyumya ku the biggest gold deposit in the world. Era n'aba wano obubaka abawadde bwa nkyukakyuka. Banange muveeyo mu bungi mulonde. Electoral Commission egamba tulina abalonzi abali registered million 19. Almost 90% ku bonna muli bavubuka. Kuguno mulembe mwena muli bato, kati yenze mukadde, yenze muzeeyi. Give us chance to build this country. Give us chance to turn this country around. Oluvannyuma yeeyongeddeyo mu kitundu ky'e Lumuli gy'akubye olukuŋŋaana lwe olwokusatu. Oluguudo lumu omusajja n'alulya n'alumalawo, kye bagamba kya ddala. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV. Now